Omulamuzi Lawrence Gitudo wa kooti y'abakenuzi Kololo nga tannawa Lujja Godfrey ne Hawson Magezi omu ku bannannyini leediyo ya KBC Masindi be yaguze emirongooti okumala emyaka ena ekibonerezo asoose kubasingisa emisango okuli okukozesa obubi woofiisi zaabwe n'okwekobaana ne bakozesa ebintu by'ekitongole kya gavumenti mu bubba ekyafiisa gavumenti obutitimbe bw'ensimbi. Omulamuzi abadde ekibonerezo ategeeza nti ebbanga lyonna ery'emyaka ena leediyo ya KBC gye yamala ku mpewo Yinginiya Lujja yali yagiwa olukusa mu bumenyi bw'amateeka okuweereza bannayuganda kino kyafiiza abantu ssente. Lujja yeegayiridde omulamuzi amusonyiwe olw'okuba nti alina abaana 17 balabirira omuli n'ababaganda be nga singa asibibwa mu nkomyo bagenda kubonaabona. Kyokka kino omulamuzi akiganye n'ategeeza nti ebbanga lyonna abakungu ba gavumenti bazzenga basingisibwa emisango nga gino nga kyandibadde kyakulabirako eri Lujja ne banne kyokka ne babisuula mu guluka. Omulamuzi wabula ategeeza nti Lujja olw'okuba ng'akoledde ekitongole kino okumala emyaka 38 nga tavunaanibwako ku musango gwonna wano wasinzidde okumuwa ekibonerezo ekisaamusaamu kya mwaka gumu. Wabula omulamuzi yawunyizza olw'abamu ku bantu abali mu musango guno okuli ne yaliko minisita wa Kampala Kabakumba Masiko era nga y'omu ku bannannyini leediyo eno bazze balamibwa okwogerwako mu musango guno. Agambye nti kimubeeredde kizibu okufuna ekituufu ku nsonga eno kubanga abawabi ba gavumenti balina obujulizi bungi bwe baasirikira. Oluvannyuma Lujja ne munne bakwasiddwa abasirikale b'amakomera e Luzira era omusasi waffe baviidde ku kooti nga balinda bbaasi batwala. Mathias Rukundo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV1.